Yes, tukamalako leero leka gwa ya nenga mwebale abafudde naffe okutandikira ku episode 1 okutuuka wano wetuli ku last episode. Eno episode esembayo nabagamba nti kakuma kwa 29 olw'ensonga kalinga kawanvu mu episode si sawa yonna tuba tusaba okulaka episode akalala but kijja twala mu Kenya nga 3 ku 2 ku 4 naye mwebale kuba nti mwekumiddeko, mwebale kuba nti mwasubscribinga nawe avudde gye tuvudde yonna nga tolikingangako tokomentingangako nawe webale ekirungi nti wasubscribinga naye swalako sobola okuba nti osubscribinga era olikinge era okomentingeko kweno episode egenda okusembayo olwaleero wetwe tukafundikidde twakatandika nga abasaaga tukamaliriza mu speed era mu mangu ddala kubanga kano tekatutte ennaku nnyingi nnyo kaali kakugwako mu nnaku like nga 10 naye namala nenkongerayo ne kabanga tulaba episode emu. Right now tuli ku episode 29 esembayo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga. Sawa yonna tuba tugulawo ka episode akalala ka series akalala nabategezaako nti tulina series gye twali tuleete yali eyitibwa Legend of Chosen emu ku movie ezikyasinze okunyuma naye copyright yagigaana mateeka gatukugira so eyo netugyesonyiwa nenga mukkirize tugenda bawa ka series akalala kakadde eriyo ye yakalabako kapya eriyo yatakalabangako tugenda kavuga mpola si ye series yaffe yabadde ino okuddako naye olw'okuba nti bafunye kale speed ngeje batuvuzeemu speed ku mateeka so twasazeewo tusobole okuba nti tubaweeyo series ebatwalirizengako mpola ewetuyiya series endala gye tugenda okuddamu okulaba naye nayo nnungi simbi nnungi kuba yekozeemu ku series abantu ze basinga okwagala yemu ku series abantu gye basinga okwagala so nnungi sijja bagamba linnya mujja gyesangirayo kuba saawa yonna nsobola okusimula but ekyemmanya abasinga ku mwe temwagirabako kuba movies zino eziba ku YouTube esinga ziba nkadde naye ziba mpya yokuoya atagirabangako so mwebale ku subscribinga mwebale kwekumirako. Yes, Katonda atuyambye tukamazeeko tukakubya olukuma omutwe nako kagenze.